enkoko tezirundika akasanvu kofuna kwoyawula n'ogamba nti kati ennya zino jakujjako ebbiri nga tekulenti 1000 ndyeko 1000 lumberemu upkeep bwendwala oba emergency abakyala zine 3 abakyala omukyala oyina omukyala omu totya kukyogera ati kati si kyekyogera lyagenda okubagira kunteka kalabba artist ate ng'oli musajja oyogera nti oyina omukyala omu kive abalala tebanyiiga kive kakisookere kunze abalala tebanyiiga baani bana bayomba limba maama mavini kiddemu tulime mu kamera bwe mubayomba limba Banage, real time with Mimi. Tukomye tubadde akawiika kagenderedde ako tubadde tuyina ekipya kye tubategekera Serinya Akala Matendo nga ke tulimu ke tushootinga tusaba bannange mukaagale nga mwagadde Kitonsa agenda kuba akomawo mu bbanga ttono nnyo wiiki etandika eri tugenda kuba tetushootinga Kitonsa omukulu mulina Mavini wa Zubeda Sanekeizi bawa mukwano gwe omukazi batumwogera erinnya owulire bw'odiba asiya ate ndiba yesi mukazi anti bale abasigadde bonna bakukyawa ne bakuta wasalawo kyekituufu twali twatesa bantu alewa subscribinga likinga namwenna abaagala real time bambi njagala okubeebaza wano era mbaagaliza happy holidays mbaagaliza happy holidays naye njagala kubategeeza nti Idi ya mugwakuna ekisiibo kya mugwakusa tusaagala piraawo wa boyiro yabamalemu kuba mujjukire ffe kabamanyi ofumba piraawo ndaba amajani gamiwamu ne mukola brown rice bibeemazizaamu nnyo temunnatuyita twayigopangisa bawumalu muleese omukulu ate atunyumizemuuko wano tusooke tunyumyenyumyemu atubuulireko ku bibye omanyi tuleeta wano abantu ne tubasoyasoya ne batunyumizaamu ne tukubamu ku lwali naye nagambye ye lwaki simubaleetya nga omwaka tegunnaggwako n'akigala n'atugalya 2022 ne tuyingira 2023 nga tuyina essanyu ku mitima omukulu tukwaniriza ku real time nange neesiimye okubeerako ku real time omanyi eno kyano bakulabira eri mu Kitonsa ng'osinika kati leero bakufunye ng'oli serious onobeerako serious leero nze ndi lwesibira serious weesaza akagoye obwedda sinnakalaba ekyo si kino kino anti ebintu bigera bikyuka kati ojja kutya nga ne kateni bazikozeemu engoye ate no bandana ne bagikozeemu akasaati n'akapale era kambukube kati baana bakoppe balyambala kati eno shoti baguza beeyi emu ne jiini empanvu ate no kati eno egula jiini empanvu ate batya ino koota ya lugoye bannange ebintu babiseera baba basala matiriyo tebyenkana ebintu babiseera naye nga bannange nze nasalawo kwambaza bavubuka okyabambaza nze ddame munkoppeko mwambale naye ng'oli otya bwentyo amannya gafe amatuufu ng'ogyeko agasanikeizi amannya ndi musajja mulangira bulijjo owaawe ngwa mu ttuluba lya mamba nnangirawo wakati awo weddira mamba nnyo togirya sigiri nedda nze neddira mamba nnangira ziri emamba 3 mamba ya gabunga kakoboza kati waliwo naffe abalangira mamba ennangira mwe mukola mulimu ki ewa kabaka ffe balangira ate kabaka mutebi muki mulangira tugwa mweri ettuluba oli mulangira bulijjo nnyo abange yenze omulangira naggenda gye bamanyi mu Kitonsa Mavin Emmanuel erinnya lye eri abalangira eggwani naggenda abayi nga litiisa litya bulijjo tolitugamba ng'ate bwe lityo bwe liri naggenda bwe omuntu waba talyogedde bubi talikuyita nagginda anti nagginda bakyala kati naggenda kati naawe sofumbirwa mu kabaka gondi mu bwakabaka anti omulangira kiba kive okuwasa omumbejja aba muganda we mulina wasaffe sebo oba wasiza musajja munno oba wekoze kiri era katunoonya bazaana omuzaana omulina okitegedde era omuzaana mutwala mu lubiri lwange olwa single room afuge akuba abambowa kati ye afuuka ki
Abamuzaana. Taina taita ondala yonna gye mwongerwa. Ajjana taito ki. Naye nga weebale kusanyusa bantu. Ngezaako. Munaye bo be basanyuka ate kati nze munaye mmanya. Kati kubalabi nammwe ani musiru. Andi kati bagamba. Bagamba basisa abantu babasiru. Kati baba tulaba baki. Ati nange mbuuza gwe kuba nsaagala kiyisa mukamwa kange. Wali bakimanyi. Sikimanyi kyofane nze njagala kibuuza gwe kuba kati mwe musesa abantu. Kati musesa abantu ne bagamba bannaye ebintu bino bisirusiru. Kati abalabi nammwe ani musiru. Otidde nnyo. Abasabira mu kyaki babalira batya? Ndiga. Ate abakola ki? Abakulira bamuyita batya? Pastor. Ababa musumba asumba ki? Ndigaze. Kati abalabi baba bati. Ndekala gwe twambuuza bibuuzo si gwe wazze okumbuuza. Baba tole tole. Owange twatandikira eri nga tuli ku Royal Shelter. Eyo. Novaayo nojja ku Bat Valley. Wakutte TikTok gifuukidde ekizibu. Ate nkyagifuukira nno ekizibu. Following ye erinnya bubi nnyo nnyo simanyi byokola n'abalabi bakola. Tukiyita ekisa kya Mukama. Ekisa kya Mukama. Nakwagala kw'abantu. Banno bwe wali nabo ku Royal kyabalaba. Mukyali mwenna Streamline. Tuli wamu. Okyalimu mu Streamline. Yoza natandikira mu Streamline. Watandikirawo? Mubakayimbira. Wava mbakayimbira? Mavi ninga oli mukulu. Siri mukulu. Bulijjo wava mbakayimbira? Famire yange yonna eri mbakayimbira. Manyiyo omu. Ani? Roni. Ate Eroni Ntuulu. Muganda wamwe bulijjo. Ye mukulu waffe. Roni edda ku Eroni. Kati n'ogenda mbakayimbira? Ng'ozanyira yo. Nakulira kuba muzeeyi olede gye yali. Tandika okuzanya n'emyaka oba esatu. Ojukira bakayimbira bagendera waziti UK nga bagenze like mu project oba yali ya malaria oba biki. Nali ndowooza sinnazaalibwa. Oishiya. Waliwo bintu si byadda. Kati nzo omukubazanya ka trailer ke baatwala. Ku myaka gye esatu. Ubutofu obonyeebonye. Sibonyeebonye. Watandika dda. Nze ku myaka esatu nali nsasula mu bakayimbira. Ng'omanye ekyebiri kyegyo emyaka. Gyali kingi. Kitegeeza ennaku wagitandikira ku Royal. Era kuna jali twagitanga Royal twakayitanga kazimbe ka gundi. Kankato. Kyaki kujja mbakayimbira ojja eno mu nnaku. Edda mbakayimbira. Baali bakulu nnyo. Ne balaba nga kirabika nyinza obutasoma. Omanyi nze nakulya mu mikono gya Uncle Senkubuge. Uncle Ebike Andrew Ben Kibuuka. Bano ba anti Jini baleira bonna bayita anti Aisha Kyomuhanji bonna ba anti bange. Ne Aisha Kyomuhanji muyita anti. Kuba baali bakulu nze. Kati nga mutuuse okusobola okwekwana era kyamuyita anti. Anti wange. Enkale. Ekyo kikyo gwe abadayagala kiyisa. Kuba ye takula ate gwe ndabo oddukira ku speed. Nga lwaki bagambe mbu tebakula? Takula. Ojja batuuzaawo nange opite nga tebamanyi ntuulewo. Ojja laba be mulungululo mukuomu. Nga balaba ekito kizze. Anti bagamba oyo wabeera baba bagamba tuli bakulu. Kati baŋŋamba bantuuza olwo nzannya okuva mu buto nyintandisa oyingira awo P4 nzannya P5 ne baŋŋamba naye omanyi ne boogera ne muzeeyi omwana kasooka amala okukola ki kuba ze kindergarten nagisomera ku Pride Kindergarten. Kati ne bagamba ekyaliwo Pride Kindergarten simanyi. Oshodde no checkingako kubanga bwe tuba twagala obbabalira emyaka. Nze siri mukulu nnyo nno munnaye. Ebyo ebintu bye njogerako bya wano just of recent. Nze muntu atakweka myaka. Just ense kubye nnyo. Tennankuba nako yadde. Egwe kubya afaanana nze. Asiya. Ndi mu future. Kati abo boogera ne muzeeyi baŋŋamba sooke mpumule mu kuzannya. Pummula ntandika okusoma malirizaawo senior 4 kati senior 5 mba ndi awo naye nga bumanyi ideally ng'olina mu katembawo. Streamline nga njiraba ku TV baagala bazanyi. Ng'ate nga bw'omanyi kati bakayimbira baali batambudde olwo kati ng'ate okuddayo olina kubanga obaddemu nnyo kubanga bakuwerawo paati omanyi bibiina binene. Ne ngamba kansale nzire wano. N'oyingira Streamline. Streamline omuzaale gwe nasooka okukola Mukama n'ankwatako ne gukuba. Bwe gwakuba share yaddako abagenyi abakulu yali Uncle Senkubuge.
Nandro Beno likibuuka nzanya bwe ndibayimuka okuwa speech nga bagamba muyina omuzannyo wa Vedizata yagenda tatugambye olwoba kwagala kuzaayo era streamline bagibanja mpaka nakati bagibanja ati bawangangula omuzannyi baba bagala sente zaabwe bwe kiba kiganye nga banta ku free charge ngoddayo wamwe transfer muzannye wa ankata abazannyi mubatambulira butambulizi watambulako ewa Kisekka mugaba tiketi katale k'abalema eno wansi eno mu Kisenyi eno nga tugaba tiketi nga tetugaba tutunda nga mutunda za meka naye nga baba okudda ng'otunze kalijigira ffe twali bapya mu kibiina nga bali balina audience yaako ogenda okutunda tugamba omusajja ntulinayo omuzannyo mpitira kali akaana kammaya nowulyango gwawo ogenda n'akatabo odda bakubuuza otunzeeko meka angabyeyo nga 5 akatabo bakuwa kammeka olwo akatabo bakuwa tiketi 10 naye nga mukama yatukwatizangako ssebonze yankwatizaako nanga bakatabo ka tiketi 10 ne zidda 35 37 abantu batandisa okulaba bwogendayo okubaguza kati awo nina omuzannyo genda kola bali baguyita bombuzi ku nfeete ne kikalakita ne kikwata yaawo ekyabyalugaba ne banjagala era nga nze mu firudi nkikuba ng'era osekaseka bwotyo kubanga abantu abasinga tebakulaba nti oli serious mbeera serious mwana tu obeera mu kuseka buli ssaawa olina lwonyiiga noddawo n'ogamba onyiize ondaba nga mbadde galubindi oba lwakuba ndi mubi bubi olowooza kinsekaseka bagamba mbu bwe ndisekaseka ennyo nja kulungiwa oba nemanyiza kyekikuuma ng'osekaseka abantu anti bakutwala serious mbeera serious bayi osobola okuzanya character ng'eri serious ne bagamba nti ogenda kukuba ono n'omukuba nga toseseemu yadde nagizannyako by then kati tuva ku Royal Theatre tujja ku Bati Valley issues ezali ku Royal Theatre wazimanyi tujja ku Bati Valley streamline ekola omuzannyo nga nina serious character abantu bali shocked nnyo nga tosekamu yadde ate nga character yalimu n'amaziga igwe banaye jimpe njiremu njirabe baguyita gumbo yanya kati kye kyakutuukako just nze character gyompa gyenkuba I was born talented sikulabangako ng'oli serious ojo jimpe buli ssaawa oba oseka ojo jimpe gwe atayagala kunza kikyaka mwe batayagala kunzanyisa serious characters ojo jimpe nze nsobola okuzanya nga lawyer nga chief whip onasala emisango yani ali jaji nsobola okuzanya nga jaji engeri gy'oli omuddugavu bakuteeka mu kkono osobola otiisa omuntu naye reaction eri gye tuba twagala eyinza ovaayo obunzijukiza obuki obuddugavu obadde tokimanyi mbumanyi kiba kirumamukko omuntu obukujjukiza kati abazadde ozze eno bakuulya ku Royal ovuddeyo kati wuuno ku Bati Valley abazadde olinawo omuzadde omu maama yatuleka tuli bato nemukula ne taata n'atabateekamu awo mulala yatuteekamu mukuze babasaavinga nze naye kunyumiza emboozi yange tugireke nenga muzeyi wange mwagala nnyo yanguza naye okulidde mu kibuga nze banzalira mu kibuga nkulidde mu kibuga nali manyiza babaziikana mu kibuga era kyenkana mu kibuga uwa wano emukono wamma mukono omukono kumpi nnyo era tuba mu kibuga naye nga webale kusanyusa bantu ngezaako munnange ngezaako kati okusoma wakumala ne bakutikkira oba ati yakutwalira ddala nobivaako professional journalist oli journalist obikola ddi omuggo gwali muvannamawulire muganda wa wiiki gyagenda okugraduatingira bweti waliwo emigga egyakyakawo ne bakuba bannamawulire ne bababya emitwe awatopa mugyemu amannyo biki omutima negamba nguleka kamera kange bandigite bwenjo manyo gaveemu ne kakamera kasaaneyo tokyegomba kuba obalaba bweti nga bakola oba omwana nga reportinga towuliramu ennaku mulino ga obanzireyo nekyekimu kubanga bwoba like oli mu kusoma process eyo you learn how to operate cameras byebintu ebimu byentambuliramu kati segomba nnyo okubeera journalist like in field journalist nene wano wendi ndi journalist kubanga nze nja kujja bampeka skiti nkazanyi ninga ndaga ekyabaddewo sibeera journalist obeera journalist
kati wali owuliranga kyoyagala wali oyagala kuba journalist oba wagendayo nga bino betugamba katusome n'otuukayo n'ogoba singa si kye nakola naye nga tokyayinza kivaamu. Nze nakula njagala beera TV personnel, TV presenter. Kati ngendo tuukayo nga kosa eyinza okumbeerera ennyangu ate yakubeera muki munnamawulire kubanga munnamawulire ebiseera ebisinga asobola okuba nga ali live agasoma oba nga agasaka. Engamba kangenda n'otandika wakolako ku TV. Nakolako ku TV n'ogiddukamu. Byatuukawo ebitero tujja mu TV kuba nange nkozeeyo bitera kuba olumu misaala gwe kyekyakujjayo ate kati ogambye ekitero tujjayo ate kati gwe buli omu alina ekiki ekimujjayo gwe kyekyakujjayo ensonga endala ejjayo omuntu olumu bannaffe basobola tugoba mu bifo ebyo n'agamba olumu empalana etujja bifo ebyo TV ennaku zino yayonooneka mulimu ebyeddogo naye omusaala Kyamimu ngewantu ofunawo omuntu ne bwakuloga olayira era ensonga wajogedde dda jasere twekolobya bwekolobya musimbi ate wakolanga kiro ku makya waliwo neyo ekiro gye nalabanga okola eyo yali yajja ezemu wano mu covid nasooka nenkola nga morning show ku makya saawa 10 n'ejja nga nze 10 nga nnabeera ku station ali gigo emirimu gyange gyenkola part time emirala gyenkola olwo nga mmotoka ya TV okukimaka ekitufu bw'osirika abantu balowoozesa nti ku 11 eyo wavangayo tewalina owabbodawo ebiseera ebyo munaye nali mpambanya nga muzeeyo kapikipiki kange muzeeyi yankwatizaako nange nendeta akasente ke nalina we netugula kapiki kekakutwala ku TV olwo TV egula mafuta nagagulanga kati wange abantu abakola bayina kali tukuwa platform tukuwa air bagenda okundaba nali tewali platform kati olwo nga TV ekusasula mwezi tujagira ku nsonga anti twagala omwezi gwaki omwezi like nti bansasula monthly kubanga tebakuwadde mafuta gano tebayita probation nasooka nengenda ku probation ya myezi 3 negiggwako engamba wayi kati nga lyoba ofuna ekirowoozo kigamba nti kanve wano nga bagamba nedda aba ofuna sponsor biki kiba kikukolera nembaleeta onotandika ofuna omusimbi programu neetabuka ng'omutemu ate baagala tugugabana ate ne benkola nabo goggo gwe bakuwaako omutemu nze asase basponsor naye ate n'akatono ke bakutemera ate mukagabane ne banno baproducer okuli baproducer bakameramani twali 6 mukola shemu morning show gimanyi emu segments ezenjawulo tosobola girwaninga muntu omu ssaawa 4 okisegira bonna baagala obatemereko olwo osigaza mmeka sponsor yaleese mmeka koggwe nange neŋŋamba owaayi kifiiriza nenkizannya negamba sponsor byaganye bakumye byaganye tosaala nakulangirawo olwo bano tebabuuza ndibadde sponsor aliwa be bamuleeta olwo TV ogikoledde emyaka emeka nakolawo 1 year okyali ku probation baŋŋamba ozuukuka ddi n'ogamba wano ogezaako okwogera bakusanga mulikuba bakonyigayo 10 ogamba zitandise nti obulala obumanyi zitandise okujja kaneyongereokana emyezi egyo nobanga abuuka ne bakongera 2 olwo obuuka ddi n'ogamba ekituufu wano nno ndabika nnyonoona budde waliwo wenagwa mu mbi nga zeetaaga sente jjukira TV erina ekifaananyi kira kyekuwa omuntu wakyalaba aweewa bweru kati kiba kizibu nnyo lwakuba kati abaana banaabya ensonyi mu maaso omwana ayogera amazima naye nga tojja kgenda okabirya emmimi akulaba ku TV mugambe empaayo akakaaga mpaayo 3 okitegeera otya okuyimirira ku kikomando okitegeera neŋŋamba owaayi wano omugezi yeewummuzaamu nawummula TV nempumula kati sitaani yakukema ddi ate okuddayo lockdown eno yakunyigamu nnyo jjukira wali nga tetulina byakukola ate nga bw'omanyi lockdown wali osobola okuyiyizawo ku TV awo n'ofuna ki ekyokulya kubeera nakijjangawo mu bayimbi biki ate nawo ngenda okuddamu okulaba ng'ate enkokola ze naleka biki ebikyaliwo neŋŋamba yo waye nfaaki ne TV kanyingira TikTok
ne TikTok nasoka jizole yanno munaloza nagiruddeko December wempezeza omwaka nga 2 nezo gundi nezo likes the following video mpezeza ko kati ndi mwaka gumu ekitufu kikubye nnyo ku TikTok mukama munnange watandi banja ababadde okimanyiro apwe baddewo emyaka nga mukaaga emabega ne Uganda nga weri nzina ngina akajja nkimanyi emyaka mukaaga emabega wajigulawo naye mu TikTok mu lockdown kugundi ku World AIDS Day oba that is first second December ndowooza beri first video yange eriyo yasooka eri ku account first December olwo gigulawo ng'ekigendererwa kyo ki kugezesa awo nga mukyali wange mutola akikuba engamba kuba twalina ku bati ne mugamba naye tukoleyo ka video kamu kati nga ntunuulidde app eyo sira omanyi nze simala gatomera bintu nasooka ne ntunya app eyo ne ngamba niko kwali azanyanga mutoolo gundi kwali akola bwati nenjeetooloola ku batono bennalabako nga tekuli alina karakita ya muniga ate nga nze omuniga mwekakasa nogamba kankuba omuniga nasooka ne mubeerera mwe nakungeza nga mulowooleza munnaye tuba tuli ku bbaati batuyise mu bikujjuko nga ngamba mutoolo tukoleyo ka vidiyo ngezesa maama nakateekayo leero bugendo kyenkya ku makya nga nkonya omutwalo gwa following nogamba kiki kino nga following abantu babiri nenga nkonya omutwalo ningamba kiki kino notabukaawo ningamba mutoolo gwe gundi ngedduka vidiyo like solo nkonye emitwalo nga 8 vidiyo emu nemugamba jja tushootinge notandikirawo nakatandisa okunyuma ntandisa okukola live mu lockdown awo olwo live nga nzibu zino buli muntu acomplaininga ku live eyo tekoleka lwakuba ntidowooza goli artist okutuula mu kamera awo ekabooti kati nagikolanga naye ng'omulamwa kituufu gwali gwakusabiriza jukira twali bubi lindako ng'oteekako live ng'okimanyi bunnyo ngenze kusaba sente bw'ogenda okusaba ng'olishuwa nti banaakuwa bampanga oba bano abaasookayo bakugamba nti bw'obasaba bakuwa nga naawe ekigendera neze nalio nengamba lero kisikola ki sikola live netandika osabiriza si kutandika sabiriza kati live yasooka live yasooka bali nakagikola bwendi gayi najja nangamba gwe asita bulijjo olidda wabi kibi kwatayo omutwalo onywa ki nenjogera nga asaaga nsoma ennamba yo vuga nandirako 5 noza nogamba wano ewali omulamwa ne bwe sikola nensooka nenva mu kamera neŋŋamba bulijjo nfaaki nesigala nga nkalakata live omuwala najja nagamba yogeramu nga bw'oyogera wali nenjogera nagamba mpa ku nnamba yo nantirako ekyesatu oli mu 8 ngenda ova ku live nga n'emitwalo 10 abange noza nogamba wano ne bwe siddamu kukola olwo live nagitandise ssaawa 6 kadata kanako 2 mujjimbi obubiri obwo owange okusabiriza olwo okulaba nti kulimu omulamwa tokulemezaamu nnyo nange nali nga nsaba lwabutaaga yali bwe mbadde kimya mpulidde nga kirinamu value naye bw'okyogedde kisaabudde nnyo nedabanga oba nali nswala tufunye 10 nenkeera nze naawe ndowooza enkeera nogaa ndi 4 kyokka pulizenta nsaba yakayimba bakakuwe kayimba kikoyagala osooka ofunemu ka breathing space enkeera teri agamba toobe enkeera tuzemu tukoze live olemedde ku live nengera nkoze ka live tufunye meka nenfunayo 6 zikendeera twakolako live ze nemutoolo netufuna emitwalo 8 nkutidde nemugenda nemugula ekyapa ndowooza baza essimu zemukwata covid ogula ekyapa twali ku live olwo nga tutandisokka kubaka app kalakita 2 zitambula nasita nemutoolo okitegeera kati olwo mugatta channel buli omu ayina yiye nenga musharinga waka onateekayo nawe noteekayo 10 buli omu 5 onkutidde okitegeera kati ebiseera ebyo nga ka app kalimu omuliro abantu baagala okitegeera okumanyika biki kati waliwo gayi sijja mwogera linnya ajja ku live yaffe atugamba n'abagagga bange benjagala babawe ku ssente tumugamba wagwe naawe osaaga kati
atugamba omuwuna agenda kujja mukyala bamuyita Katsululu wali ku app okwo wawano aliyo esoba ine ensi gyalimu naye ebintu bye biri hidden nnyo Katsululu nga tateka kamitwalana kusimizamu ku namba yange ngakwadde zaki mbu tugule data tunywe nako tufune vibe natugamba mulyanga mwine ekizibu namba yange yeeyo ng'okyalinamu ekirowoozo ekigamba nti kanoonya omulimu ng'okusabiriza kulimu ssente bwe zityo kuba Katonda akuwa ddaana luli baakuwa naanaana oli mu kinaana okimanyi nti no wiiki waika wali oyingiza obukadde obubiri nga buvaawa mu kusabiriza okibulandize ompadde omulimu olwo bandandigudde ofiisi nga yaki nga yakusabiriza kuba tekyenjagadde mukusooka kwali kusabiriza okuddako kwafuuka mulimu ye abantu bakuwanga bagadde nga tobagaye nti banne mumpeeyo naye ng'omutima bw'oba ogikola live ng'omutima gwo guba ki kinyegenyege era nga tosobola bbulwa muli gaga singa nfuna yampa asilwa tutera kaana kati waliwo omukyala bamuyita apoke 256 ajja agamba sente zimpeddeko lina live kwembadde naye enkya mukere ku dduuka maama tugenda ku dduuka tumanyi byakusaaga tatuwaana dduuka litunda ki wahabo oba yali abasikiriza mugende mumulangeko senga abaliko ni waba akusikiriza omuntu first place okuwa emitwalo 4 ogamanyi nga takumanyi akulabye first time tumazaawo twogedde naye enkeera tugambye kati mumanyi mujje tukole business muve mu mbeera eyokola ki eyokusabiriza abange omalayo nze ne sikumalirayo kubanga okale okusabiriza kuve mu kamwa kale nga sebosenga atuwa omulimu gutandika okulanga habowe nga mutandika kulanga habo atuwa sente nnungi buli mwezi awo mutoolo yafuna kaddiiru ka keno okudduuka gye tukola ki mu SK gye tubeera kati nga abagamba naye ne rasta tukole ki kuba akawunti ye ekula ku sipiidi olwo kireka nkonye emitwalo 10 ejaki following allo mu myezi eja ebiri awo amalala tegalinye tegalinalinnya industry njibaddemu mimi nti naye industry fena tugibaddemu naye like kufuula active nnyo mu bantu n'abantu bakumanya nnyo speed k'okulira eba nnene era tubaddemu naye ng'era erinnya teriwaawaala bwe lityo nga kati bwe liwaawaala kandi naye banna kuba tiktok nze mu kusooka nali njiyita y'abasiru nange nasooka kazolya naye baaba kyekankola kankula speed mukwano kakuwadde omusingi nze kyemmanyi n'ennyonyi gye ngenda osooka olinnya ngenda girinya lwa tiktok baatandise okunnamuza amiina nange nga tubeera ku app obwo endorsement butandika okujja ono amulangidde kano olwo kyayo wa tv ndozanga nakuyita oyinza omuwemula nze mwenyini namukyokoza nomukyokoza nemukubira nako owa tv nemugamba kiri kitya olaba obagamba nti komawo mbaweyo ka eya oyagala kwa tv eya olwo omunyonyodde omusimbi gw'olina eno omanyi okubanga ekiro otuula mu nnyumba yo notekako live n'ofunaana weza nibakuwa ekinana mwezi gwa mwana wa tv ate sina take home sina take home bagyeko nssf bagyeko biki nasigala nga ina emitwalo gabi nzenga ku mobile yange bagenda kujjako nssf yaki ate yaki tiktok tekusala tekola biki munange ekijja ekingi okiyanga muvubi ngengero ya iyi mulanga enkoko okumanya abaana abali mu tiktok muyina emirembe kuba kati mavino oyina enkoko gyolanga zebra ambassador okitegeera kitegeeza bw'oyoyo enkoko olya buli njirya oyina ab'engoye bolanga ab'emifaliso engoye sirina ab'amasuuka ndowooza amasuuka gajjudde ewuwo oyinza n'okutandika okusuubuza duula munnange ndowooza bw'oba osula ku mwalo oba oyina akayanja mu nnyumba yo owaye tebansasula ndyoka nzijuza amasuuka ewange bati brand ambassador balina okuba nga asula bulungi in case nga nzize ewuwo ng'omukyala byetugenda kati okwogerako ebyo kuba muba mulina okubifuna nti bwe mba nanga jebisuits nina okujja nowenjagalya wensulirawo brand ambassador badde mayiba balina okuzimbira kajja ebisuits ewuwo mukwana ate awo taba kitaawo abakuzadde buzaazi kitaawo aba yakakuzimbira nange eri abammange abandeze bulezi akutadde ne masuuka ge neweyagala munnange ka apu
era nzo omuntu ayisa amaaso mukano ka app mutunuulira baali bakazolya kati ntandise obbala bako bayitirivu bonna kuliko abantu abanene owange bukyanga ogenda ku app eno wali ofunyeeyo omuntu ali mu Hollywood oba omuntu oyo ow'amaanyi n'ogamba yanyize like kuba amana mbalaba olumu nga babupostinga nti bane gundi yanfollowinze kirabika okusinziira ku karakita gyenkola weetaaga ba Nigeria oba kale omu Nigeria ba comedians bannaabo abanene nga banfollowing ani kati obuzibu obuliwo mimi mbukubuulire emitwalo 38 egimfollowinga kati mpozi nga nzemu kutula butuzi n'endala toyina budde bubira tebaleeta Facebook amanyi oleeta notifications basireeta ne kuno naye kati ogendako kati jukira sibi bwe budde buli bwe twabeerangako ennyo nga olina ekintu kimu mu simu yo n'ekyokola olina kimu kubeera ku TikTok ng'osobola okuteekayo video n'ogikeberako emirundi nga 4 okitegeera naye kati oba oli awo omuntu nakubira nangira ku kino okitegeera bw'ogendako naawe oyagala kuteekayo waka w'abantu notification osoma zino message ziri ku video zo tolaba notification za following okitegeera omuntu najja nagamba following back bwe kityo owange mpozi ono yasekako ku video yange ani yogera erinnya muzeeyi sebo muzeeyi kwali ku TikTok muzeeyi kwali ku TikTok naye following ye erinnya speed simanyi yakola content wali ate ekirungi ekiriwo bajagamba mbo bagigula TikTok tebagula following content wali ate ngadduka misinde alina bwateekayo obulumi abayaaye yakufollowing yafollowing yaseka yasirikako bemoji bw'okuseka achievement y'amaanyi owange kakati ng'oggyeko TikTok abantu balina ebintu ebingi ebibatwala oyina ozanya you're a dramatist are you a comedian or a dramatist? You're a stage dramatist. I'm a film artist, actor, I'm a comedian, TV presenter. I'm a director, TV presenter navayo and I'm a TikTok presenter. Ko TV yo teyetaga kisaniya teyetaga simanya kusasula mwezi dikoda wali mongoye botiki wajigala masuti masuti nalingalanga by that time nga nkyali ku TV nenda banga ate character jenni neno whereby I collide na masuti abo kati ati ye buli kimucho gwe mulimu nti nze ndi mutembeyi wangoye ate nga ndi muzanyi oli muki ndi mutembeyi sitekaze bayiseti bobinyo bwe girabanga nkwataka nga tuzikasukeri ntunde ngoye kakati nti besides art nina yecho besides art okola ki ndi mulunzi olunda ki ndi mulunzi anti olunda kitubuulire olunda nkoko olinda mbuzi obudde obujjo ate obudde bwetagisa ki anti omanyi okulunda kwetaaga obudde olina ogendayo n'obiraba balina bigema birwala bikola biki ate era waliyo kati era abaana reda abaliyo ofunye ssente kyekituufu nedda sinazifuna enkoko tezirundika akasanvu kofuna kwoyawula n'ogamba nti kati ennya zino jakujjako ebbiri nga tekule nti 10 ndyeko 10 lumberemu upkeep bwendwala oba emergency abakyala zine 3 abakyala omukyala olina omukyala omu totya kukyogera ati kati si kyekyogera kyagenda okubagira kunteka kalabba artist ate ng'oli musajja oyogera nti olina omukyala omu kive abalala tebanyiiga kakisookere ku nze abalala tebanyiiga baani bano balala bayomba limba maama mavini kiddemu tunule mu kamera bwe mubayomba limba mukama omumanyi osoma ddiini ki ndi musajja muisiraamu owaddi munange ate katutudde ku ddiini tukoma mubakyala eno saakumbuzabuza nakula nga buli mukwano gwenfuna muisiraamu ate nga ndaba embeera gye beeyisaamu like omanyi abaisiraamu balina embeera gye beeyisaamu yo yaabwe okitegeera bakwagaza ekintu kyabwe nengamba ye lwaki okitegeera kuba waffe tetuli basiramuze netula shahada yange nensiramuka bitono byotanatereezaamu bitono byesinnatereezaamu like sagala tugenda into details bingi bya ekisiraamu neddiini yo ngirina ku mutima kaakati ogambye abakyala abalabe baba gye bali obalimba olina omukyala ogu mutumire mwewasa just courtship mukyali mukwekwana nera waddira talinawo she's not in Uganda omukwano gwa distance guno gukola otya munete guntutte yadde bubi
kati bwoba oyagala okweddabiriza ng'omusajja otetenkanya kwawo k'olimba banzise wabula ogenda bba wano nga bakyayeggwa waliwo ne mesadi endala mesadi ki sopu nyakwagala Miki stop and kati okozesa kiba liquid byonna sometimes lotions kisinzira emergency gyobadde nayo bebi kyakulya okumpi lotion soap kitegeeza kati bawe bamuseeramu nga wegulya akadomola kaka lita 5 liquid soap naye wamwana waba yamukubye bubi waliwo newobadde kino ekikuuta entamu dongolo akuba ekyovu ati kati oba oli kumukyala ensigo ekubyekubyako ye dongolo owange bwe mutwe bwenna abali mu long distance relationship bwe muyisibwa bannoonyumyako nabo abali mu mbeera yemu naawe batya abali mu long distance relationship nebakubulya bwe bakikola anti omukyala ali eri gwe oli eno ate simulaba omulaba ku kikusimu ku vidiyo nemukola ki tuli bikola ng'akomyewo abange omanyi obutonde bw'omusajja tasobola kulinda mukazi mwaka yadde myezi 2 yadde mwezi tekirina buzibu oyagala kwetta kasita abanga mwagala ng'omukwano weeguli ebirala byonna bikole ebya sexual facilitating kasita obanga owa munne ekitiibwa ki nti yono gwenkola ki goli naye abantu abali mu long distance relationship muyina kino muba muyombayomba abali Uganda muba mu nsobi buli ssaawa musobola okumalako ewiki nga temunyumya ng'olwo mwayombye ewo kiri kiti bambi bamuwaayiriza yategeera nnyo omuntu bamuwaayiriza tetuyombanga nako just lwakuba kati waliwo otuuka n'okimanya nti ali bize nemwebulako olunaku era ogenda okuddayo nga kamusole gyekali eyo yeetonda nno munna abange omukwano guno mwanga kumala mu bbanga ki tuli myaka 2 abange mukitutte tuli myaka 2 netulabanga ffe abali mu maaso ga paapa abange anti okwagala kisukka omanyi abasajja tebatera kuvaayo ne baatulanga bweyatudde kikiggo oli muddogo oba okyalimu bwa amakya mulaavu ndimuki olimu bwa amakya kuba abasajja tebatera kujja ne baatula ne tumukyazaalo n'ayogera omukazi afa anti kati mulimu ebika by'abantu okitegeera ayinza okuba nga tannafuna muntu mutuufu tafiringa proud gyali okitegeera nga naye atiitirira okumwogera mu lujjudde bwaba yakamwogera n'amukyawa okitegeera but me I'm sure nti omwana abandi akwagala ate naawe omwagala ate ndi proud gyali bambi yangulira enkoko ndi mulamu omulungi okitegedde era nange mwagala nnyo okufa omwana ttoli kati binyuma nnyo ng'omuntu oli proud gyali okitegeera bayida oyo omukyala yempa gyemukuza ndeetera okujoyininga TikTok kitegeeza ali proud n'enziruka gy'odduka kati ku TikTok oli awo nga waliwo ka app wandikayo waakawo nemugamba kaliwa nangamba waliwo ka TikTok ako teekako waakawo ye yandeetera okujoyininga app kwegamba mukyala akufaako ayagala nnyo okulaba ng'oli waggulu tafaayo bw'oba ozanye n'abantu bino omanyi tuzanya ne twekwata nammwe ne tukola biki ne twepeekinga ne tuhaagazi ne ziri tayiti tebimunyiiza ebbuba libaawo naye atuuka ekiseera n'akimanya omanyi sometimes binyuma n'omanya munno omulimu gwakola okitegeera kati tojja kuŋŋamba mbu Shamimu tugeze nze ebbaawo professional yange kuba 3 nonsanga ndi mu kkuba omukyala 3 n'onyiiga omukuba wa nakyo kikulu kisinziira ye waba ajagadde that's my professional nedda kati kale tugezeeyo ikopu weeri ekwata video n'ebifaananyi bw'afuna omulimu nga gwakugenda mu ssabo tagenda mulimu emirimu gy'alina okuleka essabo agenda kukwata bwe kubaako ssente mulimu emirimu gy'olina okuleka si ssente si ye buli kimu mulimu by'olina okuleka nga si CEO gwe mmanyi yazitayiza dda baaba gwomuganira eno yogera okulya bagamba ate tali ntwetwe alimuza bakuba bifaananyi kumukumukumu basala ndiga bwakuba sifaananyi simusanganga e Kampala kati kyekyo olina kumanya mulimu munno gwakola n'omutegeera ate trust kintu kikulu nnyo if you trust someone ne bw'aba ali wala okitegeera kati Shamimu nze bwe mba nkwesiga ng'okimanyi nti nkwesiga tosobola kunkola kintu kibi okitegeera
naye kasita obanga naawe ombuusabuusa mu kwesiga kwange gy'oli ogamba akasata neesiga kankole kino. Abakazi mu art industry batawanya nnyo abasajja ko n'abakazi abali mu art industry abasajja babatawanya nnyo. Abakazi abajja gy'oli inbox yo nkimanya ejjudde era tolimba message ayina okuba ejjudde WhatsApp ye ejjudde ennamba yo bagifuna nga tomanyi gyevudde bwe bajja obahandolinga otyo bagambira bannaye nina omukazi nkulimba. Era nkugamba nti nina omuntu oba olemezaamu ggwenga ggwe naye nga nina waliwo abalemerako. Nina mukwano gwange baamulemerako ng'olemezaamu bw'omutima bwe gugenda kuba nti ye ali kumpi. Agutya ayinza oleeta keya mulamu wange gy'ataleeta ne bw'oleeta keya emirundi 10 wasalawo ne bw'ojja ewaka ng'omwana wabiri gwe natimbatimba bwe nti ogenda kuddamu kujjawa mulaalo. Nedda anti ye asobola olemerako tugenda okuddamu okuwulira nga mulamu ankubira mu wiiki 2 ebifaananyi wabijjeeyo bikwese. Sisobola wallahi kino nkyogera mu kamera bukyanga nkwata kifaananyi kya mukyala wange kiteeka waggulu mu nnyumba si kijjanga nayo bwe nti olunaku lwe nakijjayo nali nkiragayo nga tuli ku video call nga nkijjayo kikwekera ki anti mupya abayingidde batya amunyiiza azze kusaavinga. kati kagambe ekintu kimu mimi baganda baffe abasinga gye batamanyi nze nakoowa omuntu ajja olw'okuba nnakoowa entuuse okitegeera. Lwaki tewajja mu biseera biri nga nkyali eri mbwe wali tonnandaba? Ogenda kuva ku interview eno nga buli mukazi agamba banaye n'omusajja bulijjo gwe nnoonya. Nze sifuddeeyo naye gwe bulijjo gw'onoonya naye ate ayina okitegeera. Kati kagambe ekintu kimu mimi nze ever since when namanya nti oyo mukyala yanfollowing okuva olunaku lwe natandika comedy. She was my die hard fan okitegeera. Kati twali tunyumya lumu n'abiŋŋamba neŋŋamba oleka omuntu akutegedde bwati mu mbeera eno okitegeera like azenga akulaba naye nga takwaprochinga ofunye omukisa obwaprochinze kuba yamanyi industry weebeera bwetambula koza gibaddemu kati odde ku muntu gwe mugenda okubeera nga buli kaseera muyomba buyombi naye omuntu mukulu like yewe ekitiibwa ki. Mu comedy eno okoze n'abantu bangi ba artist enaku zino balina ekintu ekigamba nti omuntu aba abuzaabuza bafaani. Okoze ne Cucumber okuwakola wasookera ddala kukola ne Rain mu comedy ozze okola n'abantu bangi ekyakwawula ne Rain toyagala kumwogerako omuntu yenna tayagala kwogera ku muntu kiba kibi nnyo kye yamukola oba nga ayagala kumuwa respect ku bibiri oyagala ki muwa respect. Cucumber tubadde twakumanya ne Cucumber ne tutandika okulaba ne Mutoro okyakola ne Cucumber oba okola na Mutoro kati kankuddemu bwe nti tukulaba mu Mbozi z'Amalwa okola nani? Nkola na Alia. Tukulaba mu Kitonsaz okola nani? Naawe ne Bruce n'abalala. Kyawukanirawa. Kati kiri bwe kiti leero bugenda tugeze ndi muyimbi bugenda kucha ku macha nyimbe gospel nkutte audience ya church buche ku macha nkuba oluyimba lw'omukwano nkutta abaagalana buche ku macha nkuba akayimba ka Christmas oba akayidi nkutta abantu bw'obagatta ogenda okwetolwa bwoti ng'omusiraamu tayagala kayimba ke nakuba lw'abalokole anjagala lwako okitegeera ali mu mukwano tayagala ke nakuba lw'abalokole anjagala lwa mukwano nti oba oyina bafaani buli ango gy'ogendamu kati nze bafaani be nnina mu Kitonsa si be bafaani be nalina ku project gye nalina ku Bukedde si be bafaani be nnina mu comedy si be bafaani be nnina ku TikTok okitegeera nti kikuyambirako wa kikuyamba buli kaseera okubanga weezuula gy'okumba okuba n'ebintu ebingi okitegeera tobera dormant so tokkiriziganya n'aba artist bagamba nti tozannyazannya ate oba omukisa guba guzze ogenda zannyira mu ttaka banaye tuli mu kuleka legase tuleka mukululo lwaki artist agamba tozannyazannya nga ye azannyazannya ayinza okuba ye ng'ali reserved ng'azannya wamu wa ng'alina wazannya katukitwale nti tuzannya mu Kitonsa ng'awo wokka nga Mutoro bw'atuyita tugamba nedda gundi bw'akuyita ng'ogamba nedda nti bagamba nti we keeping nga oli professional tozannyazannya kati bwe mba nekipinga nga ndi professional nina accounts kwentambulira wali osanze ko account endala oshigira kati professional kyesinga eyo nina account ze ngambo muntu nti ndi kweno era gye ndabanga tejja tambula tejja kunzimba njita nogivaako wano kati kagambe ekintu kimu tunoonya kubaawo tunoonya mbeera though sometimes bigenda viral ne bireeta limelight kyetuyita celebrity oba celeb life naye bwenzuule wantu nina kye ngenda okufunawo gendawo
Okitegera. Okay. Kati ntulewa kambo nina talent yange ne reserve nze ninze project egenda kudda mu 2024. Olinda Hollywood. Hollywood. Egenda kulaba dinga tewerwanyeko. So banange katugende mu Q&A, question and answer. Akanyomero kano kaba kakunyumirwamu tetulimbiramu kubamba nkulaba nti olimba n'abafani abo bakulaba ng'olimba. Mazima merere kuba omuntu genda no bikubuuza nga tukimanyi nti geegano. Era singa otulimba tuba tukiraba. Yes, Q&A, question and answer. JB Suits and Lounge bunamwaya abagala okola emikolo ko samma abagala okusula obulungi abayina parties ezenjawulo tulina rooftop ennungi ddala ate nga tulinako ne buffet bw'oba toyagala zino snacks osobola okugamba no ordering nogaba njagala bankolere buffet amatooke we gali tulina boil weekend asobola okwagala okujja okulya ku kigere ojja n'okirya kutandika n'olwokutaano mpaka sande ku mutwalo go ekigere weekiri nga kiriko akamonde n'enkoko eya boilo nga eriko akamonde Yummy Thursday, you buy one, you get one for free. Iko photography and videography basangibwa ku Nkrumah Road kizimbe kya Light Room K08 bakubi babifaananyi ku mikolo ejenjawulo mutali kuziika kosana amasabo nga bw'obadde wakyogedde Mimi's Glamour Palace batunda ngoye ez'abaami kosa n'abakyala ne bridal section nayo yaggulawo twambaza sarees abakyala kosa ne dresses. Question and answer. Nja kumuwa omukyala mulinze naakomewo bannange mwagala nnyo mulabako mukazi mubalagavu mu bulamu bwo bwe tubala bwe tuti emyaka gy'olina saagala ne bwoba togitugambye giri emeka 26 ku myaka 26 bw'otula mboti n'osiriikirira nga teri akubuuzizza tulina akaseera ke tufunamu bwe kati omuntu n'osiriikirira wekka n'otandika okubalamu ono tenti ki 100 200 big tent nyegenyege ey'abantu bewakeegatta nabo bwembambazeemu bali abantu 11 bewakeegatta nabo ku myaka 26 okakasa nti wonaaweereza 3 onaaba owezezza dazini 2 genda ate kati wenaaweereza meka 3 onaaba okonye dazini 2 kuba kati edazini wagiweza nasirinze busirize bali 11 kati wetongerako n'aliko yedazini kati ataliko ngenda mugatakani si waliwo kitinze ku muntu yenna bali bakutteko red handed nedda okikola otya ate bati obutakwata red handed bankwatako red handed nokola otya mukyala wange aliyenyiri yali ebweru yankwatako omayibu naye simayo bakulimba nagenda nenva online ekole muka ndendera mbuli amazima kyewabadde okola anti era okuva olwo mazima meererege mugamba omukazi bwakwana reaction yebeera etya kunkwana batya omukazi najja nakwekwanira okiraba kiri nomo tekiri nomo it's normal tomujajinga fe lwaki tukwana kuba muli basajja ensi yakyuka munnange togenda kufana kintu ku mutima bakulaba oziyise mu taxi ogudde walimba olw'okuba olemeredde okugamba kubbika ekigambo jangu okimusoseke bwagaana tambula nga ffe batugala ne tutambula ne twegumya n'onywawo amazzi ekigambo nokikulakira wano sente ne laavu byonna londako kimu I rather be comfortable love Ati nsobola defendinga buli answer gyenguwa sometimes kati sente tesobola kugula buli kimu sobola obba ne sente yange nga naye gasina mukwano nga ne bw'okola kabaga kyewuwo otegeka buli kimu n'otegeka ebintu by'abantu 10 n'obeerawo n'abakozi bo omukyala singa mukama amukomyawo e Kampala wano n'agamba nti asetolinga abaana bameka bosaba mukama Katonda bonna baabageze naye nze nganze abaana nga 6 bw'oyagala omukunkumulamu muboborong bangenze nnyo njagala nzaale ku bakulembeze benca akwanonalikano nikabutandisi njagala abaganda balina enjogera egamba nti tozaala mu mukyalo omu baana zaalazaalako oyinza okuzaalamu omubbi oyinza ozaalamu pulezidenti oyinza ozaalamu ki tukusuubira okuzaalazaalako ebweru zaala wamu nga bonna basezi omanye nti nazaala mu musezi lwaki ogattika emize mpozi nga mukyalawo mukama amujjuludde awo kifayini okisegiira naye kati bwogera n'okuba ettambu nolireta mu baana bomubbi ate ababbi ne batta omusezi
Lega sikibayi. Omukyala singa abakusinga ssente ng'otudde naye awe waka mukyalawo. Kiyinza okuleetera okutandika okufunamu ku ntondo. Ezaaki. Abaami balina entondo singa naddala omukyala we abamusinga ssente. Tulingalo tetwenkanankana. Osobola okubeera muddu awulira. Kati kagambe muddu awulira batya. Ng'olina empisa z'okuba nti tolina we bakulagira okola. Omukazi yampasanga namuwasa. Wamuwasa naye nga tolina. Kati alina. Mukanya. Okitegeera. Tulingalo kati kagambe nsangi zino. Abakazi balina emiwatwa mingi egiyingiza ssente okusinga abasajja okikiriza oba okibona. Nkikiriza. Kati kyekyo. Kati gwe omwami w'omuddu awulira. Ate nze nina musinga. Oishiya. Kakati abafumbo we babeera ewaka bamanyi okugamba nti bannange mwegaddanga buli lunaku. Omukyala we abeera ewaka kasekisi oyinza kafuna mirundi ng'emeka oba oyagala okafune mu wiiki mirundi emeka. Kisinziira ku kinyumo. Oyinza n'omutwalamu buli lunaku. Buli lunaku. Buli weekyusa bwot. No fune ekiruyi. Lwaki buli weekyusa fune girasi y'otuzi. Buli weekyusa tofunamu. Tosima ku mafuta. Owanga abantu bakulaba ng'osekaseka singa okwata mukyala wo red handed ng'ali ku bulina omusajja omulala reaction ye ebeera etya? Okyogedde nako n'ekirala n'okiraba. Okyogedde nako n'ekirala n'okiraba. Ne mukola ki? N'omukwata red handed ku buliri bwo n'omusajja omulala. Sikuba musajja. Ate otya? Mukazi aba ayagadde naye. Okola otya? Ekyo kiri gyendi na mutima gwange. Babi kitugambe tolimba. Kuba ndabira ddala ng'olwo enviiri ziba zigenze. Ezaani ku mwembi kuba mwena zange. Bulamu. Enviiri zo bulamu. Bulamu ziba zigenze. Bw'onyiiga okomawo amavini? Nkomayo. Onyiiga ebyaddala? Neemanyi bwe nnyiiga teekamu ku ntondo. Nga omanyi abalangira bonna obvious baba n'entondo. Kati bwe nnyiigamu nteekamu entondo nteekamu feeling. Abalangira temwagala kukola omwana w'omwami bamugoba juzi. Tetwagala kukola. Ate kati tongeraageranya naawe kwabo. Omwana w'omwami ate abalangira abasinga example zonna ze tulina. Oli mwana wa mwami si mulangira. Omwami yaliwa? Be bamanyi byabwe. Iko photographer and videography tumira ku mukyala tubasiibule tuve wano. Mukyala nkutumiddeko nnyo mukyala wange bamuyita Alinda Sharon. Munyankore Musheshi. Omwana wo Musheshe. Wave eno n'ogenda mbava ndimu. Era tugenda kwambala emishanana. Maama tugirina kushona akyagituwa. Tunywere babiyita batya? Batuwe babiyita batya? Ebyo ebiringa endeku. Ebyanzi. Tunywere mu byanzi amata. Otondekanga nza nti nze nina okugaba ekimu. Ate kati nkuleko omukolo guggwa. Enkoko gye ndidde. Nkuleko omukolo guggwa. Tegusobola kuggwa. Naye nga bambi muula tukutumiddeko nnyo mulabye bannange abasajja abaamalayo abasajja mwenna singa tufuna abasajja bwe batyo sigenda kudda mugamba kali kantu gange nti bwofuna obudde hati nga y'omusajja. Nedda. Omaye sijja kugamba nti abasajja bonna babeerenga nze buli omu aba n'ekigendererwa ki. Ate bona banaabeera nga ggwe abalala banaakola ki? Anti okitegedde. Nedda buli omu aba n'ekigendererwa ki mu bulamu. Kati nze ekigendererwa kyange mu bulamu kwagala mwana wa muntu. Naye awulire nti ayagaddwa. Okitegedde. Tubasiibudde subscribing liking commenting. Njagala obajjukiza akatalekeka. Mukozese obudde buno. Nga tannadda. Kuba waddira n'alabikako. Abaagala interview zonna tuzifune. Aba interview mujja zifune ne wanaaba waali. Naye bano mbadde nkubuuzaako mukube kati. Mbadde njagala kukulabako. Mundabeko kati bambi. Badde nsaba nkulabeko nina akalaboko. Mukampe kati bambi. Kuba ekkomera lijja. Si kkomera. Tugenda mu palace. Kati kusiibule. The Case Palace. Olubiri lw'aba Case. Awange. Kati kusiibule ogenda ate ku TikTok osabirize. N'abalala abali ku TikTok bambi njagala okubatumirako nnyo. Mwe bali kutambuza waka w'abantu. Mwe bali kulanga bizinesi. Mwena aba tuli ku TikTok bambi ne bufolobo bwe mutuwa banayo kutambuza waka waffe kati tubasabye ate ne mubanga mutambuza kuva ku ntobo ya mitima gyammwe mutambuza ennyimba z'abayimbi abamu basiima abalala tebasiima naye ffe tusiimira ddala mutambuza bizinesi z'abantu bannange okufa obufi mwebale na kugaana TV kola kati kuba kati mwe muliko nkwe bbiri ekituufu nali siina kukusanga
anti munna ngambe kati ngene nsabiza ate nezintwalayo ba ya kabiri mfuna China za data sina za kadata China zigenda ku TV yo kati nawe osasula omusolo gwa ICC ogwa ngusasula direct gasimanyi erenga babi mwebale kunjagala mwebale kwagala waka wange buli wembeera nenjagalwa mpulira essanyu nsegira mwebale kwagala nnyo Kitonsa Kitonsa yaine wantu siza mu mutabi temunna bimanya nnyo tetunayo tuli mabega temunna bimanya nnyo Kitonsa omanyi buli project gyokolo tuule waka ne weeraba Kitonsa oyo mwebale kumwagala mwebale kumulaba buli kyetuteka ekipya ku Kitonsa mugende mukole ki mukigende mukirabe ate tulina kyetuleeta bagambye subhanallah ta'ala Allahu akbar Uganda gerako yawulamu ebiyi bibiri Masaka ne Uganda gye badde bakuliridde